ku social media platform zonna buli muntu ina njagala awulize mu message bwengendo mu kimukalozo kano ne kigulology then tuyoka tugende maaso bwe tandika ne nakalozo ka leero njagala buli musajja yena joli ngoli mu Uganda yonna joli obuli mu Uganda obuli mu nsi z'amagulu meri gyagenda okukola njagala akalozo ka leero katwale nga kantu kakulu nnyo era eno kana akalozo ka basajja mwekka kati kiri joli okawuliriza obukatambuza naye nga kajja bakolera nnyo era njagala mukanyumire bulungi nnyo bukalaba kakozo obubi ononsonyiwa naye nga nzi kino okuwadde magezi ate nkulaga buvunaanyizibwa abo akalozo ka leero ke kalwa akalozo ka leero kagenda eri buli musajja yenna n'omwana w'obulenzi wonna wooli ng'osuubira okuwasa oba okubeera n'omubeezi kana akalozo njala kaberekako mu nsi mwe tuyita tusanga ebizibu bingi nnyo naye nga ekizibu kye tusinga okusanga ate nga kirungi gye tuli gye tuyita amaka oba obufumbo n'omukwano gwe tubeera nagwo mu ngeri ez'enjawulo tubeera n'ababeezi bano ne batubeezawo ne batulabira mu buli kimu era ne batukolera buli mulimu gwonna ogusaana era ne tuba nga tukola ki tubeerawo nga ffe abasajja naye njagala weebuuze gwe omusajja ng'oggyeko obuvunaanyizibwa obw'okugula n'okulabirira ewaka obuvunaanyizibwa bwo mu budde obw'akazigizigi nga omubeezi wo alwadde oba ng'afunye obukosofu obutuukiriza abakyala bano mu nsi yonna be bannakazadde batuzaala ffenna ne basanga ebinzu bingi nnyo mu nsi omuli okutulugunyizibwa omuli butayambibwa n'obutafeerwako njagala musajja wonna wooli n'omwana w'obulenzi wonna wooli kana akantu kakulu nnyo mu bulamu omanyi mu bulamu tulina kye tuyita memories ebijjukizo abakyala bano batufaako nnyo mu bulamu mu bulwadde n'ebizibu by'enjawulo naye ffe ate batera okufuna ebizibu tetusala babeererawo kati njagala bagamba mwenna abakyala abaami gye muli naddala abaana b'obulenzi n'abasajja njagala basaba n'obuwombeefu in the lifetime oba mu bulamu obwo ng'olina omubeezi wo oba oli wampita oba tuli wampita naye ng'olina omuntu gwogatta naye obuliri olina omuntu gwomugatta naye ebirowoozo nga mukuza famire kino njagala kibeere ekirowoozo gy'oli naye nga nkikuguza okitwala mu bulamu tulwala abakyala bano batulabirira n'okutunaaza n'okutuliisa naye abakyala bano bafuna obukosefu ebiseera ebisinga abasajja tosuliraga onnagamba ne tulekera abakozi okulabirira abakyala abo ne tulekera ab'eŋŋanda okulabirira abakyala bano gamba nga basisita b'abakyala babalabirira nga bafunye obuzibu balwadde naye gwe omusajja kengera ennoonya ssente wiki kikulu nnyo ogenda okunoonya ssente naye omukyala ono aba yeetaaga at least ombereko ku sayidi awo olw'olumu omulabirireko okumulabirirako si kugenda omusitwa mu bbanga oba omuweweete no just ombeerereko mu kaseera ako mu ngeri ki engeri yiino abakyala bano bwe tulwala batufumbira batwoleza batugololera batumizisa eddagala batuwa emmere batunaaza naye njala kubuuza gwe omusajja ali omuvubuka lunaku ki mukyala oli yalwalwadde n'aba nga takyasobola kweyamba n'otwala obudde n'omutwala mu kinaabiro oba waali n'omunaaza lunaku ki mukyala oli yali alwadde n'omuwoleza ku ngoye n'ozigolola oba n'omwambaza lunaku ki mukyala oli yali afunye obuzibu n'omubeererawo nga tonnayita muntu yenna kati nga bulijjo jala bagamba nti omukyala yenna buvunaanyizibwa wa musajja ng'omusajja obuli obuvunaanyizibwa bw'omukyala mukyala waba alwadde ng'afunye obuzibu takyesobola ebitundu 100 ku 100 obuvunaanyizibwa obusooka obeera bw'omusajja nga tonnayita muganda wa mukyala wo obuvunaanyizibwa busooka ku ggwe nga tonnategeeza baana bo obuvunaanyizibwa busooka ku ggwe n'olwekyo nkimanyi muba mugenda kunoonya nsimbi okunoonya ezigula magala eddiba naye omukyalo no mu bulamu bwe aba ayagala omubeerero nga bwe batubeererawo n'olw'ensonga eyo tekirina kye kikujja ku busajja bwo nti bwe ndabira omukyalo ne ntuka omwoleza engoye oba ne mwoleza n'engoye ziri ez'omunda zemutegedde zetuyita obuwala obw'omunda omukyalo ono afuna kye tuyita memories zatagenda kwerabira olw'ensonga nti at least once in the while oba olumu omulabiriddeko omwami okwoza engoye ze z'omukyala nga mulina engoye ez'omunda obupalo buno bw'omunda bambi si kive naddala ng'omukyala teyeesobola ekyo nno bw'akiraba n'akiraba n'omukwano gwe yali akusasobola okugujja n'agukwongerako ate ategeera nti nafuna omuntu asobola okundabirira oba abaana we bali oba baganda bange tebaliiwo so ngenda basaba abaana ab'obulenzi n'abasajja mwena gye muli at least mu bulamu obwo omukyala banga afunye obukosefu nga tonnayita beewaabwe tonnayita neiba mukubeererawo lwaki libeerawokko olabirira omukyalo oyo bw'anassuuka ali kunyumyako mu byafaayo nti omwami owange olw'olumu yandako laavu yandagako omukwano n'obuvunaanyizibwa naye abasajja ebiseera ebisinga omukyala bw'alwala obuvunaanyizibwa tulekera baganda ba mukyala oba baluganda oba baana waka oba bakozi nedda obuvunaanyizibwa bubeera ku ggwe omuntu kubanga gwe mukwano ogusembayo gw'oyinza okulaga munno ng'akyali mulamu singa batuuse mu mbeera ng'eyo n'osobola omulaga laavu okumulabirira okusingako okulabirira okulaki okulala so baganda mwenna abasajja n'abalenzi abali eyo
okwoza engoye z'omukyala nga ali mu mbeera n'omufumbira n'omulabirira si kive kubanga kiri part of your services or part of your care services olina okulaga omukyala oyo. Muyinza okoloza nti laavu bintu binene nnyo bakugula bizibwa kugula mmotoka no buntu butonotono bwoyinza okukolera omukyala oyo naddala ng'ali mu mbeera nga tasobola kwesobola ekyo kiba kimulaga nti olwa buvunaanyizibwa era ne wabaawo ajja kinyumizaako bakwano be baganda be nabo nti musajja wange bwe nalwala ku lunaku luli yaliwo yandabirira engoye n'azooza n'anfumbira kugamba omukyala n'aba mulwadde afunamu amanyaga nti nina omuntu asobola okumbira ku sayidi ako nno kekabadde akalowoozo kaaliro kagende buli ali musajja at least in lifetime oba olwolu mu bulamu obwo yamba omukyala oyo at least omwoleze ku ngoye ozigolole omunaaze omufumbire omuliise omuliise eddagala n'engoye ziri ezaffe ez'omunda ez'ekyama nazo osobola ozooza kubanga nabo booza ezaffe golozeza ezaffe zennungi nnyo okusinga ezaabwe so si kive okwoza engoye z'omukyala ddala nga bali mu budde obuteesobola leka kumulekera muganda we leka kumulekera baana bo naawe kennyini osobola okubanga osobola okukola ki okulabira mukyala kubanga nabo batubeererawo akono kabadde akalowoozo kaaliro kati njala genda ku kigula lugi. Ekigula lugi kya leero njagala kigende eri mwenna okusingira ddala abantu abalina omululu abantu abalina omululu ku nsi kuno nga mulyankuzibwa abantu abalina omululu nga mulowooza nti ensi mugenda gikungula ekigula lugi kya leero kyammwe entandise bwente enensi tuyitako buyisi kkubo tulimu kabokka agikooya agiviira nga bwe twajja nga tuli bukunya ate era bwe tugenda ogireka nga tetuna kye tututte waliwo ebuzizaako lwaki omwana bwe bagusiba akaaba ne bagusiba n'ebigere ng'ogenda okudduka era aliwo webuzizaako lwaki nti bw'ofa bakugolola kubanga tebaagala ogende mu ggulu oba bakuzike ng'olina ky'ogenze nakyo bw'omala otegeera ekigambo ekyo ova ku nsi kola by'olina okukola yisa abantu banno bulungi nnyo n'obululu bukendeeze Munange yo seriti bahabura utabasira mutano wakara jinsira ita mzezede nsanga bisibe ne kagrupo kama mafia babya bali mukutunya bana Uganda njara kugamba kigambo kimu kine kigwa rugiro nchikoledde abagagga abalina omulugube ne bana Uganda balina omulugube nga gwe tokkuta buli kimu okyagala ng'osobola n'okutta omuntu olw'ekintu ekitono kyo tutagenda kutwala ku nsi yo seri ne baganda mwenna bali mu government abakyulugunya bana Uganda mujjukire nti kuno ku nsi buli kimu tukireka ko nga tugenda kyabuvunanyizibwa okweyisa bulungi eri abantu banno kubanga ffena gye tulaga tetumanyiiyo ensonga lwaki abaffe tebadda kubanga tebagala tubulira kiriyo kati gwali ku nsi otta osiba otulugunya okola buli kimu olw'omulugube ng'oyagala kweteeka buli kimu kikubere maaso bambi ebintu bino tebikungulwa ku nsi tetulina kye tukijjako kyova olaba nti bakuziika mu ssanduuka emu bakuziika mu suuti emu oba mu ssande emu n'ogenda nga tolina kyotutte yensonga lwaki era bw'ofa bakuzika munya ku mukaaga ku ttaka ly'olina oba miles and miles kubanga ke kafooko k'olina okubeera nako kati gwali eyo ng'otta abantu ali eyo ng'olyankuzibwa buli kintu kya muntu oyagala kitwala okinyiza buli omu kimanye nti time ejja kutuuka omuntu ng'alina okukubeererawo ng'ate gwe kennyini olina okuddamu ebibuuzo nti eno ensi ddala kituufu kikyeri teri amanyi nsi kubanga ne Katonda yagitukwasa n'emikono ebiri we yatuula wonna atulengera n'aseka n'agala omwana Adamba no bali ku nsi olowooza bagenda gikungula teri akungula nsi Endobesu njagala egende yo seti bahabura utabasira mutano waka namwe mwenna abayita bagagga namwe abacunya abantu olwokuba nti mukuŋŋaanya obugagga teri agenda twala bugagga ku nsi era mugenda buleka wano yesobola kiti bakuzika mu kitanda kyo oba mu kizenga obwosula bakufuna okutwala ebweru kubanga ofuuse kinene kyawo nga tokyalina mugaso kati wulira wetwogerera essaawa zino era ndi mu kigula lugi yoseeri otta abantu yoseeri okyankalaniza Eastern Central Africa olw'omulugube nga buli kimu yagala okifune naye nze ŋŋamba tayimu yegenda tuuka nga tukyalina kyokola nga mutowo Salim Sale akandanaho George ebyobugagga bitandise okutundibwa byonna nga byegabanyiza takyasobola dde okugoba embatadde okufuwa oluwa naye ng'ate abadde ayitibwa binojjo bifeekeera atonye mooli bwe mubanga temusobola kumanya nsi bwefaanana mwandibadde mulekerawo okutta abantu n'okwefutuma kye mutali enensi Katonda yagitukwasa mu mirembe teriiko kucunya wadde okutta bino byonna bye tulimu byakwewunda byansi tetulina gye tulaga kati gwali eyo ng'otta omuntu olw'ekibanja gwali atta omuntu olw'ettaka gwali eyo ssa omuntu olw'ebbanja lyakubanja gwali eyo omuntu awala n'omuntu mwegala mutuusaako obulabe maama byonna byokola byabwere baabikolakola dda
abasajja ku nsi baaliyo abatemu bakoma ludda wa bakomekeza nabayingidde mu ttaka nga kate kyali abogerako mu 7 eka group ko mujja tuuka nga munywa amazzi temukyalabawo era nga na buli kimu ino kirikira ensi ekitambuze yensonga lwaki nti omuntu bwafa ebyo biba bikomye teri akubanja okujja kwogera kenge fanje bakuvuze bafuddemu ne bakuzika nebisigadde byonna katonda byesigaliza kati nga tonna manyira abantu wadde okuyisa olugayi wadde okuga nti goli ankozi waggo singa obugagga ku nsi soko tuleko mu kitanda kyo wansi weebuuze ebyo obugagga bino byonna byennina bwenfa biragaluddawa bigenda sigala ku nsi ababitwala babitwale gwengatonda kyogenze nakyo lwojja tutegeera nti ensi tukungulwa tukyalako bukyazi akowa yagiviira tuli mukkabukka mulekerawo okucunya abantu n'okubatta kikibadde ekigulwa lwekikyaleero kati njagala genda ku video entuufu eyandeese video entuufu eyandeese njala sooka tegeeza yose eri kuno kwalindooza kuwolika mmanyi otudde njagala bannakenya mwenna bannayuganda mwenna bali mu ggwanga lya Kenya njala sooka kuyitako ko mu Kenya katono nnyo njoke neeyongereyo okusookera njala kwebaza bannayuganda mwenna bwangala mu ggwanga lya Kenya mwebali mulimu gwakoze ogw'ensusu temujjanga okwo then nebaze mwenna bannakenya abakyakumi buntu bulamu bali nnyo balire ddala mubadde mumbuuza bigambo bingi ku kulonda kwa Kenya engeri gye kutambulamu of course nkuli munda buli kimu kigenda maaso nkimanyi naye kino kye mbadde temumanyi ekisookera ddala Kenya ng'ensi erina ebyobufuzi ebituuse ku mutendera gw'ensi yonna naye Kenya efunye obuzibu olw'okuba nti Yoseti Bahabulota basala mutano wakala yensi ereeta muzazire ensanga bisibe ayagala kukola kye tuyita Tusi Dynasty ateke influence buli wamu influence kwe kuba nti buli muntu wamu ayinawo ennyindo baateekawo omukono okuba nti asobola okukola ekintu nekikola mu nsi wadde si ye nga taliyo ng'alinamu influence akalulu ke Kenya Wetwogerela kakyali matankane ng'empale za Yoseti Bahabulota basala mutano wakala kyezo olw'ebintu oba ebirala ensonga esooka manyi kuno Yoseti kwoli teri nsi yonna teri muntu yenna yategere ku information gye ngenda okugaba olwaliro ekirwisizza akalu ke Kenya okufunako omuwanguzi kiri bwe kiti Yoseri lwe yakyaza foreign minister wa Russia eyajja wikisinga 3 mabega omwami oyo yajja ne system eyakola emu ku system ezakola mu kalu ka America wakati w'omukyala Hillary Clinton ne Donald Trump okukyusa figure z'obulo era machines zino base stations naggulu headquarters ku police wezisinzira okucyankalanya akalu ke Kenya kati ng'ekyo kivuddemu Yoseri alina omukono ebitundu 9 ku buli 10 mu kulonda kwa Kenya kubanga yawagira Ruto mwegendeze nnyo bannayuganda bonna oba avudde mu opposition oba avudde luddawa eyagenze mu gurupu ya Ruto oyo omukozi wa Museveni kubanga be bantu ba agent basindika akalulu kano Wetwogerera essaawa zino kakyaliryanda kulyanda naye sofa bannayuganda bakoze omulimu gw'amaanyi nnyo mu kuexposinga ababbi ba Museveni bye yasindise ku ground era sofa ndowooza ekintu ekyakoleddwa kyalaze nti Museveni abantu bakukooye within the Eastern Central Africa one bannayuganda mwenna bali Kenya mubali nnyo omulimu gumwakoze okuexposing ababbi tebakulimba nti Kenya authorities oba bakenda Kenya bategedde ngije babba mulu there was Ugandans abadde ku ground nga bakaunta attacking enziba ya Museveni yakalulu although enagulu bayina machines eziri mu kutempalinga oba ku hacking mu system ya Kenya yensonga lwaki olaba nti Museveni ne media zo mu Kampala zonna mu Uganda yazisasula zibenga zipromotinga Ruto n'okubanga ziyisaawo predictions ezitakwatagana kati ne mu Kenya mwennyini bayina TV stations basasulira ensimbi okubanga zikola omulimu gw'egumu nga zinamu influence omuvubuka ono William Ruto omukalenjin ekituufu kiri nti ebitundu 5 ku buli 10 ebitundu 5 ku buli 10 kalenjin ebitundu 5 ku buli 10 bira musajja munyarwanda obujulizi ne information gye twakakunganya sofa etulaga nti omusajja ono alina enkolagana wakati wa Pirato nono Yoseti Bahabulota basala mutano wakalekezi era nga omusajja ono ku bitundu 5 ku buli 10 b'ekinyarwanda bakolagana abantu bano babiri kitegeeza nti omusajja ne Kenya okuteeka ssente zino empya n'enkadde mu Ruto abalinamu akasaayi nkiddamu Ruto abayinamu akasaayi ak'ekinyarwanda 50% mu kalanjini 50% mu musajja munyarwanda yensonga lwaki Museveni ainvestinze sente mu Ruto emyaka 5 emabega okuba nti omusajja atadde resistance n'okuba nti asobodde okuzoganya abantu bano bonna abali mu gavumenti okuba nga akyaliwo naye ekyo si kyekikulu kiri nti munnayuganda yenna w'olibeera mugumu nnyo ng'asula wansi nti mutenza gunawabaze tewali kigenda kukola ekisookera ddala oba oyagala oba toyagala muzeeyi Raila Odinga agenda kufuuka president wa Kenya essaawa yonna ekyo mbere nga mukimanyi olw'ensonga nti bayinza n'obutagenda mu kooti olw'ensonga nti olwedi eyakedde ku makya okusoma ku BBC olina eggulu ewalabye nti okulwawo okulangira obululu bwe Kenya n'okugatta kiteeberezebwa nti kiteeberezebwa Kenya ye yeeganye nti
tewali balimu okuhakinga naye ekyo bakyogedde olw'ensonga bakyali deep into investigations okunoonyereza eyagenze ku page ya BBC ku macha eyo erigulire lyabaddewo kati nze mbadde information entuufu nti ba hackers bali naggulu ku police headquarters lwakulira system zaabwe z'okuhakinga obululu bwe Kenya nkimanyi Mulukulu Museveni kwali era kimanyi bulungi nnyo omulimu gwe yakoze okuba nti atadde ssente empya n'enkadde musajja Ruto okuba nti ye atwala obukulembeze bwa Kenya naye bannayuganda abalinjagala bebazamu bo balireda ne bannakenya nkimanyi gye bugenda okukomekeza ku nnaku olw'emmanda oba olwokubiri Raila Odinga ajja kubeera omukulembeze wa Kenya believe or not naye wagenda kubeerawo okulya n'okukomba essowaani nzize mbagamba ebintu bya Kenya byonna nga Museveni wategese bikyagenda maaso naye security na buli kimu information gye mbadde mpa intelligence bannakenya bagibeesinzeeko nnyo okula nti violence tebadde nnyingi nnyo n'okuba nti ate beerinze nnyo kyonna ekigenda okubeerawo kino njagala mukijje ku nze olunaku Yoseeri Katonda lwagenda omuyita ensi Uganda n'amawanga gagiriraanye galikwata ekire ne kivaamu enkuba egenda okwoza ebisiraani byonna era buli munnayuganda agenda kusumulukuka nkiddamu Yoseeri tibahabulo tabasira omutani wa Kalenseere tamuzizidde ensanga bisibe olunaku lwagenda okufa eggwanga Uganda n'amawanga gagiriraanye galikwata ekire ne kitonnya enkuba neeyoza ebisiraani byonna n'amalogo Museveni gaatadde omusajja Museveni mulogo nnyo to the extent nti asobola okukuloga n'akukozesa n'amala okukuloga n'akwavuwaza n'amala okukuloga n'akutta nga tolina kuyeebuuzizaako yonna gwe bayita Yoseeri bahabula otabasala omutani wa Kalenseere tamuzizidde ensanga bisibe naye ensi emulaba ate yamutegedde so this is to inform all Kenya government officials most especially the chairman of the Electoral Commission. Please, I know you're working hardly day and night to give all Kenyans the official results of the previous elections, but I'm here to inform you that Yoweri Museveni, the so-called president of Uganda, because for us we elected Robert Kyagulanyi Ssentamu, is working hand in hand with the Russian government to hack into Kenyan electoral system to change the electoral results. I know right now we are fidgeting to balance those figures, but the system is allocated in Uganda, where in Naguru police headquarters. That system was used during the elections in USA, which were participated with Hillary Rodham Clinton and President Donald Trump. So the same mechanism or the same system which is right now used in Uganda to hack into Kenyan system to change the election figures. As we speak, right, don't look anywhere else. Museveni has mandate and has all the control of changing Kenya elections. But I know that the government of Kenya knows each and everything. So please, I call upon all Kenyans to stay calm as you wait for the results, because I know by Monday or Tuesday, the official results will be announced by the Independent Electoral Commission of Kenya. But they are finding a lot of problems because the hackers are stationed in Uganda, in the headquarters of police in Naguru. This system of hacking system and the hackers, they are brought in by the Russians. Remember what Russian government did during Trump and Hillary Clinton elections in USA. That is exactly what they are doing in Kenya right now. But we pray to God that everything goes well as planned. So kekomba njalo power ngande ku kintu ekira so mwana bana Uganda jemuli mubere calm temufaayo mukire bulungi nyo media za Uganda zona za solidwa okubanga zi promoting Ruto ne bana bya ufuza bavudde mu Uganda befuna te opposition abamu ngate siba noob kubanga fuwa noob awagira Raila Odinga bano bonna bakozi ba Museveni abagenzeyo kubanga tubamanyi bulungi nyo nenga buli kimu kyategereddwa bulungi. So no awo njagala kuvaawo ngende ku information eyandese bulungi nyo. Ntandise ntya ntandise bwenti mwenna bana Uganda abasinga obungi nzize mbasomesa kibayita Yoseeri ne system ye ey'Abanyarwanda muganyo jiga kati kansoke mbategeeza njala twala mukisa guno otegeeza bana Uganda waliwo ekintu ekitandise okutambula ku social media naddala ku TikTok, Facebook. Era guno omuzengu vumirira ne sekuvumirira yenna era bwanga bakusindisa okola omuze guno please chokola tokimanyi waliwo abaana bobuwala simanyi mwajjewo ekirowoozo kino okutandika okukozesa olulimi olunyankole okuvuma Abaganda sorry
waliwo abakyala oba abawala beyita abanyankole nga bakozesa Oluganda okuvuma Abaganda. Ekintu ekyo okusinziira kunoonyeza kwenkoze waliwo ekintu Museveni kyazimba n'ekyo kyamulemye okufuna. Museveni ayagala kuzanya tribal cards tufune tribal crashes wajjawo genocide in Uganda mu Uganda. Ekintu kino kimulimye okuzimba olw'ensonga nti nakiteekamu okwawula n'ekijjamu okwawula kasita kye namujja mu banyankole ne muteeka ebbali ne mulaga nti Munyarwanda himself n'aconfirming nti Munyarwanda. Then I scored. Kati kyatandise kwe kuddira abaana ndoza abantu bano Banyarwanda si Banyankole. Kubanga according to the history n'Abanyankole they can't attack Abaganda using their own languages. Gwe muwala gwe oba bawala mmwe abatandise okukola ekintu kino ekintu kyemukola temukimanyi. Bw'oba oyagala ovuma Omuganda tomuvumira mu lulimi lwe. Nedda. Kozesa olulimi oba oli Munyarwanda kozesa Olunyarwanda ovuma Omuganda. Niye atokozesa lulimi lwe ate kumujjolongera mu lulimi lwe ng'omuvuma ng'ova mu bbanga tolina nsonga lwaki omuvuma. Nammwe abaana ab'obuwala Abaganda abazze ebigambo nga muvuma abantu abo mubaleke. Just gwe tula wansi wetegereze ensonga nga bwetambula soka webuze ono ayogera Olunyankole ng'avuma Abaganda akijje ku ki? Abanyarwanda tebabula. Era omuntu ali mu kukola ekintu kino gwe bayita Omunyarwanda super bakina kye bakola bagala kutukurashingisa n'amawanga gali mu Uganda. Kubanga namalo baawula mu mpulunguse ne mbateeka ebbali. Bano Banyarwanda bali mu kukola ekintu kino kati jala basa bano buwombeefu. Bobanga okimanyi nti oli Munyankole bwewale okuvuma omuntu yenna mu ggwanga lyonna erya Uganda. Naye oli Munyarwanda ng'owulira gwe bakutumye okukola mission yakwawukanya banna-Uganda. Tokozesa Lunyankole kuvuma Baganda. Tokozesa Lunyankole kuvuma Basoga. Tokozesa Lunyankole kuvuma Banyoro. Tokozesa Lunyankole kuvuma Batoolo. Tokozesa Lunyankole kuvuma bantu ba mu North please. Bw'oba oli Munyarwanda yogera mu Lunyarwanda ovume. Naye nga tokozeseza oli mu Luganda. Oli Munyarwanda newe fudde Munyankole ovuma Abaganda ng'obavuma mu Luganda. Please tubasaba nti ebintu byemutandise mujja bisobola. Uganda nse yeetongodde n'emizannyo gye bazannyisa minene nnyo ngenda basaba mulekerawo okukola ekintu ekyo. Kubanga kijjo batusa temujja kumanyaayo. Abantu amu okusirika si basiru. Omuganda okusirika si musiru. Omunyoro okusirika si musiru. Omusogo okusirika si musiru. Omutolo okusirika si musiru. Tugamba nti asirise teyejjusa n'ekyemuvuga kibi nnyo. Gwe mwana muwala ali awo videos endabe ku TikTok. Owooza nti oli Munyankole but face you see ya Kinyankole oli mukazi Munyarwanda. Ate simanyi lwaki okubayita Banyarwanda kibaluma nnyo. Ng'ate mukimanyi nti muli Banyarwanda. Ate eza Banyarwanda benjogera ka group akaagala okuwamba eggwanga Uganda ka group akataba na Uganda. Omunyarwanda ng'oli muna Uganda azaliwa mu Uganda sikulina kozibula ng'oyagala Uganda nkiddamu. Ka group kenjagala ka group ka Museveni abajja okufuta obbala n'okutaba na Uganda naye Abanyarwanda basigadde nga temulina tabbo sina tabbo nammwe ndowooza nkiggadde bulungi. Kati gwe muwala gwe eyita Omunyankole ayogera Oluganda ng'ovuma Abaganda olw'okuba nti Museveni yakusindise mutandika okukola okuteeka entalo within the original tribes of Uganda bambi omalaga mu biseera naye nkimanyi kyogenda okukola oyinza okifunamu obuzibu so mukikomyawo temukiddamu kitambuza. Ngenze maaso njala n'okubaza mwenna abadde bakyasigadde ku mulaba wa bloggers era njala okubaza abantu bano wammanga especially abakyali ku system etambuza struggle. Njala okubaza nnyo muganda nga William Wasimwe ESP we bali nnyo mulimu gw'okola. Njala okubaza nnyo muto wange Pato Uganda we bali nnyo mulimu gw'okola. Njala okubaza PTA Deresta we bali nnyo mulimu gw'okola. Ninsima Gifting kwebaza nnyo waliwo ne bannyinaze babiri abakulira ku page yange eri enkadde njala bebaza nnyo. Njala okubaza namwe mwenna ne muganda Kojjo Mugezi n'abalala bakyali ku mulamwa abakola video ezi-encouraging abantu n'okutwala struggle maaso. Njala bebazaako ensomo bali nnyo baliri ddala. Nze mba siriiwo namwe mukikavalingawo ne mutambuza system kubanga tulina okugenda maaso n'oku-exposing abantu bano mpola mpola. So njala bebaza nnyo baliri ddala namwe abapostinga abasharinga abakyali ku mulamwa bebaza temuva ku mulamwa obusigale nga mugenda maaso. Mpozi n'akala n'okankala kenja kakolesa nga nsembayo. Kati system yose yagikyusiza atya. Wetwogerera essaawa zino yose eti bahulu tamusana mutano wakati nsere temzeze nsanga bisibe atandise okukyusa system oba akyusiza golo. Tubadde n'okulonda mu Uganda okuva mu 1996 naye nga yose bukyangabero ng'omutawangula ako kalulu era bajja bakamukuba mpaka olwaleero. Omwami ono omwami abantu badavuganya bali banafu nga bakolagana naye bwe yasanga omuziziko ogwa National Unity Platform okulembera Robert Kyagulanyi Center muli gumufuukira ekizibu
to the extent nti twogera buli lunaku ne tubabulira ensonga bwe zirina okuba ne muzitegeera bulungi. Kati omwami ono akyusizza akatiba oba akyusa kye tuyita tactics mu nkola ye ey'okubba n'okukyusa obululu. Ennaku ezo Robert Kyagulanyi Ssentamu yavaayo n'agamba nti tunoonya emmanduso ng'ejja kuva mu kalulu kano konna akanaabayo ke tuyita ka by-election oba okuddamu okulonda bitudde by'enjawulo n'akimanya. Omwami ono olw'okuba nti akimanyi nti tumulabisizza yakyusizza enkola eruwa. Kati akimanyi nti ne bwateekayo by-election oba okuddamu okulonda okuba MP bajja kumukuba kiyakoze kye kiriwa. Bwe baatula ne bakkiriziganya nti tetujja kusobola kumalako n'abayaayi babayita bayaaye tetujja kumala kusobolako kumalako n'abasajja ba National Unity Platform kye tulina okukola katugenda kukola bwe tuti. Bwe bateekayo by-election yonna mu kitundu kyonna nga batuula nga babala nti omuntu eyeesimbyewo ku kkaadi ya National Unity Platform yaani omuntu eyeesimbyewo ku kkaadi ya FDC yaani ng'abanoonya. Bwe bamala obbanoonya babasindikira ba agent babagamba nti mwesimbye obadde kkaadi naye mukimanyi nti ffe tufuga nti ye. So tuyina options bbiri. Okimanyi bulungi nnyo ne bonaofunda obululu 100 ku 100 tetugenda kukulangira tujja kulangira mu NRM. So in the process tomala buddebo kugamba nti ogenda kuvuganya mu kalulu ffe katukuwe ssente olangire nti ovudde mu kalulu kano olw'ebizibu ebiteebereka. Kati system 7 gyataddewo takyayagala genda mu kalulu direct anoonya bakandidate bamwe muna gye muli n'abawa omusimbe kisooka asooka batiisatiisa nti ne bw'onoobanga wosimbyewo n'owangula tebagenda kukulangirira. Kati you rather take the cash ofunire security bintu bibiri babagamba either you accept okutwala ssente oba okugenda mu kalulu ne andi balangira wa NRM kati agamba tukola bintu bibiri twala ssente tukuwe ne security kubanga ne bw'onooba wangu tetugenda kulangira wa NRM. Kati bambira okuba nti obwavu bungi mu Uganda ate okutiisibwa kungi nnyo bakandidate basusiza nawo kati bakwata ssente bagamba tuvuddemu kyomabula kati by-election zonna eziriyo Museveni agamba twawangudde naye ng'ate agamba nti twawangudde naye ng'ate bamaze gula buguzi bakandidate baffe bonna. So njala bategeeza ekintu kino bakyusiza mu lw'ensonga nti kati bo Museveni bagamba alina ssente nnyingi ez'okuteeka mu campaign oba mu kintu kyonna kiri political than ekintu ekideveloping ensi oba okulaakulanya ensi. Kati takiti gyasazeewo kugula bakandidate n'okubatiisatiisa nti balina kye basobola kukola okuggyako kulya ensimbi baffe mu kalulu kano. Yensonga kimula nti nabbanja n'abantu abasigadde obungi batambula mu by-elections nga bateeka ensimbi empya n'enkadde nga baziwa bakandidate okubaggyako ku ballot paper bo ne bayisawo waabwe unopposite kye bakola. Bwe balina gubaleseemu abatalina kyajjako olw'ensonga nti ye baludde babagala win ne bagifuna. Kekakodyo akapya kabalo kati bakayita kugula bakandidate bennyini ne bajja mu race kane musigala bo ne bagante bawangule kati gwe muze oguliwo. Ekyo kyongerera ddala okututwala ku kisenge nti okulonda tekukyalina makulu mu Uganda nti bakyufudde kwa kuzanyirako tetukyasobola kubanga tubeeramu ng'abantu okuggyako option eneeba esembayo mu constitution buli omu gy'amanyi bulungi nga sijja gikugamba. Ngenze maaso nazzi kuno nzijja mbagamba nti buli muntu alina ssente mu kittavu mu Uganda kendeeza ku nsimbi naye empulukutu za musota zigenda na miggomeka. Mbagambidde ebbanga ddene nga mwebuzabuza nga bafuka abanaaba mumulinga nga afuire ndiri omulere naye ekikutta obudde bwe kinaabuta buli mwajja kukaaba. Banks nnyingi eziri mu mabanja nga tezaagala kwogera. Nzize mbagamba lunye nti Uganda terina ssente nti ne National Treasury ssente zonna baazijja mutewali ssente nga mulowooza nsaaga. Naye musajja mukulu Matiya Kashaija yazze n'amalamu eggobe mu kibya oba n'amalamu akagoba. Yazze n'abagamba open ne mumanyi nti government ena sere ziddukanya government eggwanga terina sere eggwanga katirimu sere ziddukanya government. Kati wano njala okubuuliza Uganda yonna mukimanyi nti Minister of Finance yakulira institution zonna eziddukanya ebyensimbi mu Uganda. Ali ku board ya Bank of Uganda ali ku board ya Uganda Revenue Authority yakunganya emisolo mu Uganda yonna. Kati wagenda kugamba tewali sere ziddukanya government kati gwaliyo ng'olina ssente ku account mu banka yonna kiba kitegeeza olina okubeereramu ng'omuntu olw'ensonga bw'abanga ekittavu ky'eggwanga kyonna tekirina ssente ziddukanya ggwanga kati gwalina obusente mu account mu banka kitegeeza olina kudduka bunnambiro gy'eyo ssente ezo ng'obudde bukyali. Otherwise ebiri mu banka mbiwulira zi Equity Bank zi Tropical Bank in fact nategedde Tropical Bank of Africa eri mu loss ya deficit ya 2.9 billion Ugandan shillings ezabula technically. Nezo sende siza bank zaba customers. So mwena balina accounts mu different banks, please be very careful mu withdrawing esere mukendeze ku kitavu kyamwe olw'ensonga nti ensimbi teziriyo. Bwabanga Kashaija atula ku board ya Uganda Revenue Authority natula ku board ya Bank of Uganda nabiraga tetulina sente ziddukanya government. Wake up before it's too late. Ekyo wekyogeredde nga yo seeri yali alina pressure okuva mu basawo
alina pressure okuva mu bamaje, alina pressure okuva mu poliisi, alina okuva pressure mu basomesa. N'abagamba ngenda bongeza omusaala omuyitirivu ogutotomoka naye ng'agenda bazijja wagenda kwekuulako bwoya agenda kwekuulako matu abasasule. Omanyi mu Uganda kyangu nnyo okulimba omuntu nakkiriza ng'okozesa omudomo ng'okozesa enguzi. Naye okulimba kubanga kwerabira nti gw'okigambye ajja kijjukira. Ebiseera bisinga njalibawo nnyo obugero n'obwokulabirako. Omusajja n'omwami bayinza okugwa mu kwano. Era ne babeera mu nju nga bantu babiri abakola ekikolwa kyabwe ky'abantu abakulu. Ekiraga nti obaddewo activity lw'olubuto lw'omukyalo okuvaayo. Kati essaawa zino Matayo Kasazza obadde obuzaabuza abantu the economy swi. Economy kati yakulaze ekituufu n'okakanvu. Nze nejjimu omuguwa. Neme kwetuga ng'aba bantu economy yagwadda teriiwo. Kati gwali eyo nga weebuzaabuza ng'afuka anaaba. Tubagamba muve mu arcade mulemeddemu. Tubagamba business muze mu Kampala mulemeddemu. Tubagamba mugala amaduuka muganye okukikola. Mbalayira mujja ttuuka batwale buli kintu kyammwe mujja kugwa eddalo. Kati bwatonda bwe yagambye tewali nsimbi. Kino kivudde ku ki? Kino kivudde ku buli muntu yenna akwata n'akera ku makya n'okwata bbaana oba enkofiira national platform n'ogera ne weekalakaasa mu nsi yonna. Njagala obebaza nnyo mubalire ddala. Temanyi kye mukola. The moment kasita ogenda ne weekalakaasa kye tuyita peaceful demonstration oba olina message y'osindika mu international bodies. Era gwali eyo ng'owakanya amaanyi ke demonstration. Gwe ng'oli ng'owakanya amaanyi g'okuwandiika ebbaluwa kiba kitegeeza olina okusooka ne webaka n'oloota emirundi ena olyoke ojjukire gye tulaga. Kye tuyita demonstration, it's an alarm. Etegeeza international community byonna nti tulina ebizibu mu Uganda birina okutunulwamu. Uganda eri mu red line economically. Tekyali muntu asobola kuwola gavumenti ya Uganda ensimbi nti twatuka ku limit whereby zetwola tetuzizangayo ate ne zetulina bazibba bobbi. Yoseeri World Bank tekyasobola muwola ssente. International Monetary Fund tesobola muwola ssente. African Development Bank tekyasobola muwola ssente. Chinese Bank, Chinese International Bank tesobola muwola ssente. Arab Contractor Bank tesobola muwola ssente. Aina ku resortinga ku ki? Museveni aina ku resortinga kudda mu commercial banks eziri mu Uganda. Which nti Uganda commercial banks oba Uganda finance or commercial banks eziri mu Uganda. Nazo teziri economically stable oba financially stable due to the fact that Bobango gena tandika bank, bajina kye tuyita liquidity, omusingo gwayo kutandika bank. Kati wango omusingo gwayo mu Bank of Uganda, nga ne Bank of Uganda ina sikitegeeza, ne sente zenizi bateka ngo omusingo teguziriyo. Kati ne commercial banks tezisobola kugwa mu katego ka kuwa mu 7 sente addukanye government kubanga government bagibanja. Kati kitegeeza nti waliwo dilemma mu byenfuna. Era mulanga banka zitandise okuggalawo temubuuza lwaki ziggalawo. Bire bintu bategeeza njala mbitegere bulungi kuba teri agenda bibanyonyola. So mukitegedde bulungi nnyo. Mukitegere bulungi abachina tebakyasobola muwa sente, mu African banks tebakyasobola muwa sente, IMF tebakyasobola muwa, World Bank tebakyasobola muwa sente. Olw'ensonga nti ali mu economic red line takyasobola kwewola kuba takyasobola kuzzayo sente. Ekyo nga nkimaze njala genda ku information endala. Omwami ono ngabera bagamba nti amanyi n'okwewandiikira amawulire. Recently omu kuba sajja abawe bitiibwa mu ggwanga ly'Amerika akola ensonga ez'ebweru yakyalako mu mawanga ga Africa gasinga obungi naye Uganda n'agibuuka n'atayitawo n'agenda mu ggwanga erya Rwanda n'agenda ne ku Congo ne mu Central African Republic Uganda teyayitawo. Omwami olwo bwe yatuuka mu ggwanga eryo yabagamba musooke musaleko empuliziganya n'enkolagana eyo sente babula batabasala mutano wakazi sireeta muzeze desanga besibe. Results ezavudde mu ekyo Museveni amaze omwetoola okumanya nti kati ye Warmonger oba warlord mu East and Central Africa to the extent nti atekateka conflicts mu East ne Central Africa okuba nti yefuula warlord n'okutambuza dynasty ye. Era bwetwogera essaawa zino bapemba parliament mu namba second namba tumiddeko mwenna abakwata ssente z'omuso ne muziteeke ne muziwa Museveni agenda azimba enguudo e Congo ssente ne zitukomoka nga tekuba kyali mulimu gw'okolebwa Congo olw'ensonga nti gavumenti ya Congo yaragidde kampuni zonna ezibadde zikola emirimu Congo lwa gavumenti ya Museyayo Seri zifulume eggwanga mulimu muli dot service. Dot service eno katandika kampuni katono nnyo katandikira ku Lubaga Road ku nkulungo eyambuka ewa Bakuli bw'ova Dr. Mumpi Ward bw'ova Dr. Mumpi ng'ova eri ku Lubaga Church bw'ova Dr. Mumpi waliwo ekkoona erisooka n'olyoka oleega ku ttoto y'ewa Bakuli kati mu junction wano weside ya dot we yatandika dot service ka company katandika katono nnyo era nga kalimu abayindi kati kwe kugejjera ensonga nti Museveni yagiteekamu influence kati ye nannyini company ye dot service era sente zonna nga mwazi mu parliament ezikwasa dot service kati olwokuba nti foreign minister wa America yagenze mu nsi ezo era n'ategeeza Congo nga budda bwe kisimufungize mutegeeze Museveni n'abantu be bave mu Congo n'ebikolwa bye byonna kati sente billions and billions of money parliament is investing mu Congo kola y'enguudo
sente zifudde togge era otogera abagambi musibeke ebintu ebyo nabyo mu bizi Uganda ani afiirwa era lwaki Museveni alina interest ezimbe enguudo mu Congo kubanga bazimba tusidanas nene unyo omuntu ali mu member parliament munnabyabufuzi munna Uganda atasobola kwebuuza bubange wakatoleseeyo mbere n'ogenda n'ogigulira neighbor bootegera lunaku ki abantu benjala ebatta niyo genza kugulira neighbor KFC neighbor mugulidde ennyama omugulidde amata omugulidde enkoko nenga gwewo n'ebijjanjale mu konetaliyo obootegera lunaku ki bamember parliament bannabyabufuzi mwewummuzeeko Uganda si kiddukira kyababbi kyabaki Uganda nsi yetongodde bana Uganda bawo musolo sono njala bategeeza buli muntu woli omusajja ntumazo mutayiza bulungi nnyo atenge sawa yonna government egena kuvunikibwa kizo bagana ekidala abamuganya okwekalakasa muga nti business ze zijja kugwa kati zigenda kugwa naturally zigwe bulungi nnyo simanyi zenzigula amaduuka katugenda kuba bazzo okwekalakasa mbo batoneza business mama takankubuulire muganda wanulira Bobanga okola business mu ggwanga Uganda ngoli mu Kampala wakati nkusekeredde nga namwado bwe yasekerera omusika owa family nga bawa afudde yabadde asula mu kisenge yamanye papula weziri yamambuli kimo kati Minister of Finance bwavena ganti wali series dokanya government gocha apangisa mu arcade ngogamba nti okyaleta ebintu mu Uganda ngo biyingiza bagenda kukuba ekigo n'enkoona enywe toyina gogenda kubira miranga muganya okutegeera ensi ezisinga obungi ezejjeko ba dictator baba kuba economically kye tuli mu kukola bo batoyingiza bintu mu Uganda kitegeeza olwana mu 7 nabagamba musooke mu muzeeko wansi mu muzeemu musooke mu business mwagaana kati kababikire abaana bawumudde naye ennaku ze mwasasulira mu ttaamu ey'okubiri bababbye ennaku 20 abaana abazizanga obudde bukya reason being nti sente ze mwasasula okuweerera abaana bwe n'okubaliisa abasomesa ne bedimaster bagenda okubala okuliisa abaana bammwe n'okubanywesa okumalako ttaamu nga bajja kugwa mu mabanja kobbo abaana bano katubatuuze ebigezo nga bukyali tutandika obbazze waka tukendeze ku nsaasaanya mwenaleka video kumula nga abaana bawakawunga n'amazzi not because yakakota lyazanya comedy that is the real life in masomero kanjala babikira gwali agamba nti nze saagala politics kanjala kubikira nkimanyi nti omwana we yawumudde this week abaana basinga mu jibona bawumudde ate within 3 weeks from now bagenda ko baddayo nendowooza buli basanyufu nnyo buli mwana yakomyewo ne report bamwadde ka circular kuliko increment in school fees nkimanyi katusedda batandisewo bati buli muyizi yenna ku ssomero gy'abadde asomera okuva ku nasale babongeddemu 10,000 abala 20,000 abala 3,000 abala 5,000 kali kansubire nti muli bulungi nnyo mujja kuba bulungi ate ne third term bote wegenda okubeera tebajja kumala ennaku zaabwe kubanga abasomesa n'abazadde abasomesa ne headmaster tebana zigenda kulabira abaana bamu kubanga due to the fact nti waliwo inflation nti emiwendo gy'ebintu ebigulibwa minene nnyo tebakyasobola kuliisa abaana bammwe kati muganda wange wali agamba oddukanya business simanyi nze ojja tuuka okunoonya wojja ekigulira magalidiba nga tokiraba muganya otegera ensonga zino nze nkimanyi bulungi nnyo buli muzadde wootudde bakusindikidde dda sacula ngeri ku report okulaga nti school fees twazongeza kati bongeza school fees tebayongeza school fees zokka requirements z'essomero zonna eziriko kubanga kati abaana betuba tusindika ku ssomero ennaku zetubabanga bagenda okwanjula it's funny and it's true abaana betusindika ku masomero kati ogenda okusoma school requirements zonna nga zisinga school fees obungi if I'm not mistaken these days omwana agenda okusoma banga agenda okwanjula requirements zokka ezibeera kubanga agenda okwanjula okukyala ngenda kuwasa mukazi kati ezo requirements omwana banga asasula million per term requirements zibeera mu 2 millions oba 1.5 kati lulyo badde osasula 1.5 requirements kati zigenda almost in 2.5 requirements kubanga there is increase in prices of commodities nti ekitabo kye badde ogula 15,000 ekya black book kigenda mu mutwalo by the way no kigula by all means kubanga muganya okozesa obwongo bwammwe okutegeera nti Museveni ali mu kubabba wano wenzija wansi sinatandika video tennaba nzija ngenda basomesa manzo mulimu gwe kusomesa bategeeza buli muntu ali ebuzabuza nga afukaana abo bibufuzi tebikwatako nga tebikwatako politics ye mmere gyolya politics twetuwe baka amasanyalaza politics omupiira politics enyumba gyosula mu politics buli kimu politics n'amasomero go tumugazanyira mu politics kati gwe ebuzabuza nga afukaana amusimayi gonna mazzi ojja kukitegeera ojja ko unyerwa kye koteria kya ggulo
awo nno nvuddewo kati nzo njagala genda ku information eyandese kati wuliriza nnyo njala muntagingire mwenna muntagingire Kahindo otafiire njala muntagingire mwenna bana Uganda abalina driving permits njala muntagingire bana Uganda mwenna abalina passport za Uganda mwere ku video eno kati video etandise kama n'okunywa ku mazzi Maloba zanyira ka video kano ndyoke ngende ku video entufu yandese taginga munno where this man Kahindo tafire uli video no mwagira byeko ndeko ngende okusinzira babu ya chichiddako mwami yali yagambye bwate ndanga mutu yamwe bagenda kwongera mu ebintu ebirala ngeriso ngomusayi nebirala so endanga mutu yo je twakuwa yali ya myaka 10 mu myaka 10 jino okunonyereza kugeze kukola ki kutuuka kati waliwo je walita karamagezi owa science artificial intelligence nebyo nabyo twagala tubyongeremu tulabite endanga mutu yo kati eri ku mulembe okujja ko kati tuli bagaita amasanganzira kuva ku ndanga muntu enkadde kugenda ku ndanga muntu empya kati tulaba nti olusi cyane bakyakuno n'ebiseera uwo muntu endanga muntu namala nayo emyezi 6 ate n'omugamba gikomyewo tukuwendala emyezi 6 emyezi 8 okuwandika kujja kutandika omwaka ogujja gwo 6 Juni mwana wo mukatanga mbosanga na kato ye minister Kahindo otafiire nabagamba bana abasajja okusomoka kwa Mungu era ne baga blends a monkey baina cow mentality kitukira doddawa omukuru mudenga agamba nti endaga muntu zonna bagenda recalling back zonna within the system kisubiriza okuba tabanaagala tu wakati w'obukadde 45 katusubire nti obukadde 4 bonna bulina national identifications which national identification gets expired after 10 good years. But if those 10 years finished, are you still a Ugandan or katugambe nti tulina obukadana mbutano bana Uganda oba na Uganda ne katugenti obukadana bonna bwine nanga muntu nenge nanga muntu ezigwako oluvannyuma lw'emyaka 10 emyaka 10 gigwako ofuuka munna Kenya ofuuka muki brain za monki nabaga nti okusoma kwa bano kutono nnyo kituzaayo which jetukubye emabega olupapula Daily Monitor lwafulumize guliragamba nti government proposing okwongeza obuyigirize okubujja buli babwongereko eriba MP neba presidential aspirants baba candidate to the extent nti baagala bantu badduguli kino kivaluddawa during the 1980s and 1970s these all warlords or warmongers they led by Yoseti Bahaburu and his two mafias they were not educated so bwe batandika golya war ne batandika okulwana entalo ne bataba elite sibo ne betuyita basoma ne batale bamalawo ne baleka nga waliwo gap ey'abantu abategeera kati bo kye baakola bwe bayingira esiko mu 18 ne batandika okuyeekera nga balwana era beyambisa bannansi okuwala olutalo bwe bava mu nsiko baamanya nti they are not well educated they had to use the indigenous Ugandans to save the government n'okuba promoting across the world ensi bamanyi nenga abakosa ba indigenous Ugandans to promote them across the world the likes of Kawanga Semogerere Bidandi Sari and others to promote them era ne bakikola bulungi nnyo until bana abantu batandika okufuna experience in management nenga eri manio ono ngeri practical kubanga bwe kiba manio oba kitadde mu practical nga eri practical so nga te bakijjanga buzi bayigira buyigizi ku muntu yensobola kibagamba nti buli mukulembeze yenna okuva ku C1 okutuuka ku C3 you don't need any education qualification nga tuwetaaga buyigirize bwonna you can stand or you can contest from C1 C2 up to C3 tebetaaga nti wasoma luddawa kubanga during the 70s 80s bana abantu bajja mu kinana okutuuka okuwanga olutalo nga tebalina qualification izo na ne balekawo gap y'abantu bonna bonna basobola okujja before bino olwokuba tebalina buyigirize ne batuulamu kati
olwokuba nti bavuwazizza ba indigenous Uganda to the extent yabasinga basuviddemu dropping it out mu P7 dropping it out mu senior 4 dropping it out mu senior 6 tebamazeeko kati bamanyi nti emyaka 36 the biggest number of Ugandans they are not qualified to stand anywhere in any position due to lack of education kati olwokuba nti bo ba investing the sente nga bakosa scholarship za government okueducating okusomesa abaana baabwe n'abazzukulu nabo okwesomesa now they are capable of holding those offices because now they are qualified kati bwe bagenda nti bagenda tandika kuleeta abantu abalina degree kitegeeza nti omuntu okuba gwenda kwesimba okuva ku chairman RC5 MOP ne presidents olina okuba nga olina degree bantu bameka balina degree abali active mu politics batono nnyo jukira kati ba shifting the goal batandise okukyusa method zaabwe jukira Museveni musajja mugezi nnyo mbuyayibwe buli lwalaba ekintu kyonna nga kijja kigenda munyingiriza ng'asooka ateekawo ekkoona ng'amala okuyisawo kyayisaawo ng'ekkoona alijjawo kati akyusizza n'agamba no twetaaga omuntu okuva kuwa MP okudda waggulu ng'oteekuba nga olina diguli okwesimba qualification okudda waggulu naye nga bwe bali bajja okuva mu kinaana tekwali wadde yalina senior 4 yensonga lwaki balekawo gapu egati okuva kolesoni bakolesi 3 olina okuba nga tewasoma naye ng'osobola okwogera n'okuwandiika ne bakiteekawaawo yensonga lwaki mulaba nti basobola okutula mu sisitimu ne bayigira ku basemwogerere ne bayigira ku bamayanja nkanji ne bayigira ku walikuba basomesa thereafter mpaka bo basomye kati olwokuba nti abaana be basomye balina zi degree balina zi PhD kati olwokuba nti kati simba bazigitula mu bakikuga cyane mu plan yabwe kati batandise okukyula goal post okujjamu abaana bamwe automatically kubanga abaana babe bakoze ki basomye ndizo mukitegedde bulungi kati kimbanga akimaze nga mazo kibategeeza bulungi nnyo ngenze ku Kaindo Tafire video gye mulabira mukuru Kaindo Tafire I beg you kindly to use your common sense as a minister. I know even your educational background is not as perfect as the public knows. No. There are some loopholes in your education background, as well as your boss, your city, the son of Karaches. The entire NRM system or your education background has a big loopholes and you are still investigating who is who. Right now you came publicly and you said that you are going to recall all our national identification because you want to introduce the new national identification using scientific or some more advanced technology in those national identification. But how dare you tell all Uganda that you are going to modify our national identification by using DNA and the eye scan? If you can't even manufacture a safety pin, how dare you convince Ugandans that whatever you said is going to be there? Stop fooling Ugandans. Omukulu yavude na agamba nti bagenda kuyita ennanga muntu zonna zikomewo badde mbawandiise boto banda Uganda naye nga bakozesa okuba nti bakozesa technology asinga kuona aliwo bagenda kukozesa omusaayi gwammwe oba kyetuyita DNA n'okuteekawo kyetuyita eriiso bekyenkumu kyeriiso bino tebisoboka obanga tosobola kukola kikwanso otwala oteba na Uganda babuzaabuza nti osobola okukola national identification nga zirimu advanced bwobanga America tekirina Bungereza tekirina China tekirina Japan tekirina kati gwe Kaindo Tafire ali ayoro obusa Kaindo Tafire yagejja linganga endibota y'obulega. How dare you convince Ugandans that you are going to do that, which is impossible? The only thing you are doing right now, you had a meeting previously and you agreed with your Rwanda Tutsis how you are going to cheat Ugandans because you know Matia Kashaja this week publicly came out and told or informed Uganda that Uganda as a government, we don't have money in the national treasury. This is what you agreed on. Ntandisebwenti. Abasajja bano kiyazo okwogera teyakyogedde nti yavudde mu bbanga nabagamba Yoseri musajja mugezi omuyaaye akola ekintu n'asula ejjinja mu kisaka okulya kyakigenda kuva mu kisaka. Matia Kashaja, Matia Kashaja, buyavudde agati government ina sente. This was a well-planned move okujja okyogera naye nga balina hidden agenda yeruwa wano video etandikidde tugenze maaso. 1 bine bateesezaako okukola nga nena bugise mufungize. Mukusokera ddala bagamba gye bavudde katono nti bapulaninga okutunda national identification passport za Uganda eri abagwira okusingira ddala abantu abava mu Asian countries. Ng'abaguza passport za Uganda national ID ku mutwalo gumu ogwa $. Ng'ekintu kino kirimu mu 7 Janet Mohozi ne banne. Era buli muyindi omuchina n'Abapakistani mula mu Uganda abalina national ID ne passport bazigula omutwalo gumu ogwa $.
bwabukadde 3,880 in cash. Naye there is a scarcity in their business. Nti ba Asians balaba nti Uganda egenda facing a political crisis. So a number ekendedde wansi tekyajja bulungi mu Uganda. So demand y'okugula passport za Uganda n'okufuna ennangamuntu ekendedde eri abagwira. Nti kati basaze bwe bati bagambye nti wanga business eyegudde tugenda kufuna tutya sente tulina zijja mbana Uganda. Bana Uganda biki basinga okwettanira. 1. Bana Uganda bagala nnyo passport okugenda eweeru. Bana Uganda bagala nnyo national identification. Bana Uganda betaaga kye tuyita driving permit. Wane wali okuleno kombe sowani uliriza. Basosa kusindika musajja mukulu ka Indo Tafire ono yagejja alingange entumu y'obulega najja nabagamba nti yenga ye minister akola ku nsonga ezo agenda kuteekawo okutandika omwaka ogujja mu gw'omukaaga okuyita endagamuntu zonna mu Uganda zidde batosokuwa abawandagamuntu empya. Nabagamba nti endagamuntu zino zigenda kubazaabwere naye eri omuntu yenna ayagala endangamuntu nga ya express kijja kwetaagisa wakati w'emitwalo 5 egya Uganda. Kati bwali emitwalo 5 egya Uganda ku bantu bana baguze endangamuntu ku express system kigenda kubeera kitya kye bayita okukama ensimbi nzija. Mu kintu kino kyeyogedde ne yeerabira omanyize mbajjukiza nnyo bano abasajja. Their cow mentality is still growing. Cow mentality ekula etya. The entire Uganda buli muntu alina national ID yagikozesa okuregisteringa properties ze, yagikozesa okugula account ye, yagikozesa ku mobile money, yagikozesa okugula ekibanja, yagikozesa okugula buli kintu kyonna kyoyagala mu system weziri. Kati ogambye nti ozirikora enze zonna ozigyeyo. System eri bwe bateeka ebintu bye byonna bagenda gikola batya. That is one ekibuzo kimu. Ekibuzo ekyokubiri. Bwadde oyogera tewakonfirminze ku bana Uganda nti are they going to be guaranteed nti ennangamu gye genda obba tegenda kubeera expired? Nakyo tewakyogeddeko. That means kubanga ne system gye muna mu meeting ine mugamba nti you want to recall all the national ID olwokuba nti mulinawo the number of Rwandese who were brought from neighboring countries, that is Congo Brazzaville, Rwanda, Burundi, and those who were chased from Tanzania. They are already settled in Uganda, but some are lacking national identification and passports. So you want to record the national identification back. Then again, you start to register all the foreigners who are ready to help you in building the Tutsi dynasty so that you kick out Ugandans. Because you took a say, Ngamuna Uganda original. Oyinza obutagenda funa wantu proper documentation, original documentation, nga bagenda kuleka waweru in some way or the other. Ekyo mbere nga mukimanye. That's why when you go to the internal affairs, bogenda ku office international affairs, no gamba nti ndi Musoga, no gamba nti ndi Muganda, ndi Munyoro. It is easier for you okufuna passport. But when you say that you are Munyankore or you are Munyarwanda, they don't give you passport. The trick is, ba indigenous Uganda, you get out of your country. Bano ba foreigners basigale mu nsi bajja okyupayinge ke kakodyo. Yensonga lwaki bwogenda ku internal affairs osangawo ba indigenous Uganda, they are the one in line yearning for passport era bazifuna mangu. Kubanga system eri nti mubawe passport bafulume ffe bana abajja tubayingize mu system babeerewo bokyupayinge buli kimu kye baagala. Kati mwembere ku mu ggwanga eryo gye mugenza okukolera bano nga batekenze over eggwanga. Naye nakino ekirala kikino kakibategeeze mu kino kye bapulaninga okujjayo nnandaga muntu kiri somehow economically staged and managed. Bakimanyi nti national identification ogenda okuwa nti it's very easy for you to register yourself, but to receive or to get your national identification it can take time. Bakimanyi nti buli muna Uganda banayita national ID baga tezikola muyina ebintu bingi ebyokukosa nti kino kigenda kuforcinga okukwata mu ndyango ojje mu mitwalo 5 ofune express national identification within 7 working days over 10 days than waiting for a month or for years. That's the trick gye bataddewo. Kano kasenda bazaana bagambye nti oyagala ennangamuntu li express you can pay emitwalo 5 ogifuna within 7 working days. Naye bw'oba oyagala eri eya Buganda mirembe kijja kutwalira emyezi oba omwaka okugifuna kuba kimanyi nti lekola bakyabanoonya endagamuntu banazifuna. So that's the trick. Okuga nti bagala take out kituta express ng'ojagala kubanga oyagala ngenda bale ofuna passport bakataddewo akakodyo akanga nkamaze ndoza mukitegedde buli kubanga njagala basomesa kintu mukitegedde bulungi nnyo.
bakikoze nga kiri strategic banoonya sente ziddukanya government bazirina kati bwakuyita emitwalo 55 ku bukadde 20 obuyinza ozizanga emitwalo 20 okadde 30 mu mwezi gumu baba koze sente meka kwata calculator baba koze sente meka kati kira kikino yenkola nemu bagenda okukola ku kintu kye bayita national passports akakodyo akapya kaakano national passports baze tuta passport za Uganda zonna zifuna kati wano mu public bagamba nti passport eri ku mitwalo 25 naye in the reality passport kati mujigula emiliyoni mu mitwalo 25 naye esente zogenda okusasula mu Diamond Trust gire emitwalo 25 but eno million ogisasula ba agent ba Museveni abali ku internal affairs. As we speak right now, the passport of Uganda cost around 1 million Ugandan shillings. But this is a bribe. Also, social mythology na bili mweta. Ne waliwo million jiba jokusanga bagala express. Atenga express mu meeting jiba tula mu kusande. Eyali muhozi Janet ne Museveni batesa nti passport zino tutegeze public nti passport ziriwo. Na ye abagala passport eza express musobola zifuna nenga muzifunira ku million emu mu mitwalo 25. Na yenge million emu mu mitwalo 25 million eno emitwalo 25 nga bulijjo ogenda gisasula ku Diamond Trust kubanga ezimanyiddwa ziriko receipt. Kati eno million ebere ya KADIMA wali ku internal affairs era zo zirina account yazo mubakolera business za sente zino kubanga bakimanyi bulungi nnyo nti betaaga sente. Kitwale nti olunaku bawandiisa abantu 10 kwata million emoji kubisa milioni 10 ze sente meka kyokanga olunaku bana Uganda betaaga passport. Kitegeeza nti abasajja bano bakikoze kagende kuba mu meeting batula ku Sunday bakiriziganya tukole echa passport tukole echa national identification cards tukole n'ekira kyengendo bagamba. Kati yenna mu Uganda yagala passport kijja kwetaagisa milioni 25 okugula passport. Nenge mitwalo 25 oyinza gisasula mu Diamond Trust. Ne waliwo milioni bagenda okusa mu kanisa ngo yagala express passport oliko gifune. Ekyo mu kitegere bulungi kekakodyo ke kamu ke batandise okukozesa ne ku passport za Uganda. Akakodyo akalaka kano. Mwenda bana Uganda abakozesa ebidduka oba driver bavuga. Eyamwe yabalula esiride mu mpulize bulungi. Mu meeting era yatula ku Sunday eri ewedde yose ne mukyale bakiriziganya nti bagenda kukola ekintu kyekimu ku national driving permits bagenda zikola batya. Bakiriziganyiza bo nga first family muno mwabaddemu Yoseri Janet Muhozi ne Toyota muto wa Museveni ne bakiriziganya nti bagenda kikola ne mu driving permits bagenda kikola batya. Bagenda kurekolinga all the national driving permits eziri mu system baddemu babagambe nti waliwo driving permits empya ezino kolaki okuteekebwa ezina okubanga ziwe bana Uganda. Nenga Wetwogerela sawa zino okufuna driving permit mu Uganda obadde ogifunira wakati w'emitwalo kubanga mu kusoka driving permit yali ya mitwalo 10 negenda mu 2 mwasa tukati right now okufuna driving permit KADIMA ya mitwalo 5. Nemo proposal ye bagambye nti bagala gitwala beyond okusoka emitwalo 5 sina kindi etuuke mu kakadde. Bagenda kikola batyo oba okuteeka ekintu mu nkola to implement their plan. Bagenda ku announcing ngera Kahindo tafire bwe announcing nti nanga muntu zonna bazibu recordings. Baba tebagenda okurekolinga all driving permits in Uganda bagambe nti bagenda zikyusaamu naye buli anagala express ejja mutwa either wakati wa milioni mu ku mitwalo 7 oba mitwalo 5 ng'okugifuna naye nga ate kijja kutwalira obudde. Kati mu kino bagenda kukola batya. Bagenda kuteeka amaanyi ku nguudo nga bakozesa ba traffic baabwe okutandika okuyimiriza buli mu Uganda yenna anaabanga ayina driving permit enkadde nga togirina empya bakukwate osasule nga sina kindi osibire mu komera mpaka ngofunye driving permit empya. Mumpulirize bulungi nnyo. Mwena bavuga emotoka mu Uganda ng'oyina emotoka. Tegeka milioni yo ku mitwalo 7 okufuna driving permit empya. Olw'ensonga ekikweko tukigenda tuuka nga buli gwe wayimiriza Uganda leta driving permit nga gyolina nkadde nga bakuba fine sina kindi mu komera mpaka ng'ogenze n'ofuna identification driving permit empya. Kino kijja. Mulya bulungi kino kijja. Buli ayina emmotoka, buli ayina pichipichi. Mubadde mukyalise bijanjala episonga mugifuna ku mitwalo 23 egenda mu kakadde.
naye munawala zempaka bagenda kukola ebikwepweto buli muntu ina gubasanga mukono yimirira driving permit yeri wangankadde bakwatirewo bakusasuze ekibonerezo bwe kikulemye komera mpaka ng'ofunye driving permit empya ku ssente ziri ze baataddewo ze baagala kati yenna gwali eyo ng'ovuga emmotoka obadde okyabiyita byakuseka bagenda kubatera ba traffic mutawulirangako nga bakambwe nnyo tebaagala kumanya ejja kutwala mu kukomera alina okuvayo kibe kizibu ate bw'onoogenda okufuna national ki bw'onoogenda okufuna national driving permit empya kandoza mutegeera bulungi nnyo mujja kitegeera nti ensi baagitwala dda mukye gikitegeera ekyo njala mukijjukire bulungi nnyo national identification bagenza zirikolinga off bazigenda zirikolinga back due to the economic factors bagala kuteeka bafune sente passport the same thing tugenze ku driving permit kintu kikimu kye bakuba bakimanyi nti buli muna Uganda yina emmotoka alina okufuna driving permit omuntu ayagala n'afuna pikipiki olina okufuna driving permit kati bagenda zikolinga zonna bagenda okufuna driving permit empya aga ku kakadde bwe batogizirina bakwata bakuteeka eruzira ng'osasula sente bw'onooba oganya okutegeera mumwe n'amanya kubanga tebalina bagenda kujja sente balina zijjamu mmwe mukozesa emitwe gyammwe n'engalabi zibagamu enkalakasi mugaanyi bino mujja kubawo nga munkubira amasimu ti omusajja kyeyayogedde kikino kyatuukiridde alright tugenze mu maaso kati ekisinga okusesa mu meeting y'oku Sunday mukama atte emyaka n'abaza entengotengo yo seti bahabula tabasira mutano wakale kizinga wagwa nnyo kiki ekikwesibwa ku bya Uganda nga bakukoowa yo seri I know you are watching me we are tired of you because now we are mature enough we can articulate all political issues in Uganda but what went wrong? You came as a patriotic. Now you became a dictator. And you became a destroyer. To the extent that you used to say that you're a good economist. But right now, you see where we are right now. We are heading. The country is crashing anytime. Economically, politically, socially. Everything is destroyed. Because you hide your true colors behind the curtains. But now we know who the hell are you. So, let me expose you. Tugenze maso. In the meeting which was held on previous Sunday, or last Sunday, Yoseri and his family, they agreed that if they fail to collect the money they want through all the procedures, all the system they have arranged on the table, they are preparing or to bring a proposal to bring back the graduated tax. Ulira bulungi. Enteekateeka eri Kahindo Tafire gye yayogeddeko n'ebitongole by'ebizigenda okukola singa biremererwa okuleeta omusolo gwe baagala okuddukanya gavumenti Yoseri ku Windows ezaayika ne batamiivu banna bali mu State House bagambye bateekateeka okuzza omusolo gw'omutwe. Omusolo gw'omutwe guli luddawa? Waliwo akayimba kajjajjaffe yakayimba ti atannawa omusolo ng'olabye ennaku kati bagenda kuzza omusolo. Already abantu balina ssente baavu. Kati mu proposing a kuzza graduate tax. It is a proposal. If ziri systems zabatera zigana. Singa ziri system ya passport eyandaga muntu, ya passport ne driving permit zigana. Bagenda kuleeta kituyita proposed system or proposed agenda ey'okuzza graduate tax. Bwe njogera ku graduate tax gwe musolo gwe basibanga bajjajjaffe ku muguwa, gwe basibanga bakitaffe ku muguwa. Abantu kubabuukira kanga kamacyo ne bayingira ennyanya ne bayingira ebirango omusolo gwa mutwalo gumu kitundu bagwere gumu n'ebyokusasula ne balyoka badduka emisinde. Omusajja n'akakuba omusolo nti anawa omusolo gw'olabye ennaku. Kati muganda wange omusolo bagu propose neti singa ziri zire bagenda kuzza omusolo. Kati olw'okuba nti ekyogedde ogwo omusolo bayinza okutaguza naye ziri temusobola ziwona essatu ze mbagambye. Kanzibaddiremu. National identification egisasula emitwalo 5 mugenda gyona kubanga bagambye tandika mu gwa mukaaga. Tugenze ku passports bwoba ojagala bage jeziri ne baziholdings zifune demand kati gwayagala okudduka ngwegala express passport no tolo million mitwala bimweji mwetano abi mwetano gitwala mu Diamond Trust Bank emillioni imwe nalo gisasula kadinisa obaina agent baabwe okunganya sente zino ekyo bwo kimaze kati tugenze ku national driving permits obaze driving permits okuvuga emotoka ezo nazo the system was temusobola ziwona eri ey'olinga ey'okula ey'okutuna national identity card ne passport ey'aba Asians naddala abachina abayindi abapakistani eyo nayo yaguddemu nabo olw'ensonga nti abantu batandise okwekengera economic crisis eri mu Uganda
political instability eri mu Uganda kati batandise okuga Uganda erabikiringa volcano etokota etandise okufulumya amasanso bweti katusibe mu ekigere so no awo Yoseri watusiza eggwanga naye nkibaga bulungi the man is planning or is proposing to bring back the graduate tax omusolo ogw'omutwe kati nno guno teguba tegenda kwawulamu omukazi na musajja kyemuvudde katono myaka giri abakazi tebatina nkuwa musolo naye luno okuba tumanyi kimwalo gender balance kati bakigambye buli muntu yenna ng'omanyi nti okola ojja kuwa omusolo kino bwe kinaba kizze mukama abeere nammwe bwe kinaba tekizze nga ziri zikoze proposal yaabwe ejja kuba egudde bwerere buki bukunya tugenze maaso mwenna abantu besingo naddala abawangalira emitiena busujju abeetolodde ennyanja wamala nina amawulire amabi okubategeeza wetwogera Yoseti babula otabasala mutano wakati nsede tamzesede nsanga bisibe ayina enteekateeka ey'okweddiza ennyanja wamala n'amataka agagiriraanye kuno kwagenda okuteeka ekkomera v'omwange mwana asibira buli muganda yenna anaafuula mawaggali mu bintu bye banabakkirizganyizaako olw'ensonga akimanyi nti enteekateeka yaabwe namutaayika ey'okuleeta n'okuyingiza abanyala n'okusanya abaganda eri mu jjiya ng'amakomera galina tegakyamala n'asalawo bw'atyo agenda kukolagana ne Wasanya Charles Peter Kaloli Mayiga okuba nti batwala ettaka n'ennyanja wamala okuzimbako ekkomera v'omwange bagenda oteeka buli muganda yenna anaawalazizza empaka ku mirimu gyonna Museveni gy'anayagala okukolebwa mu Buganda gamba ng'abeesiza ku matanga agala bajjako nabo bonna abakyalina okwagala kwa Buganda jjukira ekintu kino akyogerako dda nti Museveni apulaninga okweddiza ettaka lya wamala era n'asindika ba agenti abasookayo ettaka lino ddibawo abakoleya wepuna abakyayina era gye bali esayidi eyo basenda abantu ku mataka naye kino plani eno bagenda gikola okuba nti era bagenda gifaananga babeera kubeera abasajja ba North Korea n'abakyayina so mwenanga oli mu sayidi z'esingo mu bitundu by'ebusujju ne ku nnyanja wamala enjegeno bwe gwangawo temunkubiranga simu nze mbategeeza kubanga ndiwo emitiyana ate wali obukojja wange nabategeeza dda ekigenda mu maaso ku plani eno so mbeere careful nnyo n'ensonga y'ennyanja eno nti Yoseri yafunye dda proposal egenda okuzimbako ekkomera nga noligina kutunyizibwa okusingira ddala baganda kati gwali eyo ng'oyambadde bijaketi by'enaalemu ng'amanyako gamaganda okuggyako ng'olina kyeyitiza nga weeyita muganda naye ng'oli munyarwanda eyakwawula ensiirira era mbatumiddeko mwenna abalowooza nti mukolera Museveni kumbe mmwe kennyini muyambako buyambi ensi yammwe ogitwala ntandise ngenze bwe nti mwalabye omukyala omu ng'ono ayina ensonga zakwasaganya mu gavumenti ya Amerika bwe yazze okukyalako mu ggwanga erya Uganda mu kukyala mu ggwanga erya Uganda ono yabadde alese obubaka obwenkukunala obutegeeza Yoseti babula otabusala mutano wakalekezi alekerawo effujjo n'okutinkula entalo mu nsi ezeetoolodde n'okusapootinga gavumenti z'abayeekera okumambula ku gavumenti endala n'okutta bannayuganda omukyala ono kaddugala ebifaananyi mwabulabye yazze okugamba Museveni niyo okuba nti Museveni teyagadde information ine efulumenti badde bamuwoninga kukozesa media okutandika okuwandiikira amawulire Museveni mu kwesudya talina mukwatira ki talina mukwatira nsawo bw'atyo omukyalo yamutegeeza mu ripoti yamuwadde tukulabula omulundi ogusembayo obutaddamu kweyingiza mu ntalo ez'ensi ezikwetoolodde n'okufaaninga obuyeekera n'obutujju okwetoola Eastern Central Africa ne bamulabula n'okweyingiza mu nsonga ezinamukwatako gamba ng'okwefuulanga ejjindu ly'enkoko erireka mu maaso nerikwata emabega okuba nti atiitira n'omusajja omurussia Putin okuba nti ate nga Putin bano bakama be bennyini bamulwanyisa ate ng'atiitira naye bamuwoni nga mugamba nti okuddamu okulya ng'olina ensonga zonna zeweetabyemu nga zikwatagana n'omusajja oyo eyakwawula ejja kuba esidde kubanga tulina ebintu bingi nnyo bye tukumanyiiko n'olw'ensonga tukulabula omulundi ogusembayo ove mu bintu bino omukulu ono kyakoze nga mumanyi nti bulijjo yeewandiikira amawulire neyeekubira akadingidi oba neyeekuutira akadingidi butyo yafudde n'ategeeza amawulire ga Uganda gonna tegamuwandiikako nti eggwanga lya Amerika lisanyufu nnyo okubanga likyakolaga ne Amerika likyakolaga ne Uganda era lisiimye nnyo Museveni enfuga ye era ne limuwa ensimbi empitirivu okuyamba gavumenti ye eraga amawulire mafu nkiddamu amawulire gonna agawandiikiddwa mu Uganda agakwatagana ku nsonga y'omukyalo kaddugala Amerika eyazaakola mu gavumenti ya Biden gonna mafu nabagamba bwobanga oyagala okumanya amawulire amatuufu oba oli mu Uganda oba tali mu Uganda genda ku website ya Amerika ya State Department information yonna Amerika gyebegenda okukola oba gyemirimu gyegenda okukola gibeera ku website yaabwe ne mu American Embassy kwebiri njagala genda ku website ya American Embassy oba ku State Department okebere amawulire gano ba Amerika yawaddeko Uganda sente oba Amerika yagali Museveni nti emwagala nnyo era emukkirizamu n'enfuga ye nga tebannababuzaabuza omanya ajja kubagula bwongo ono musajja mu kwekubira amawulire talina yamukwatira wali badde ku kyalo kuliko omusajja eyeesoma naye nga talina kuwadde ekikumi mu nsawo naye nga ali mu kwesoma
kati kino kyeyawandiise nti America kino kyebayita okwekuutira akadingidi okwesoma kati kubanga America yali muwadde obumbi bwa ssente ono matako Matiya Kashaija waki yavudde n'agamba nti ate tetulina ssente bakuwadde ssente the same time ogamba nti ate tetulina ssente kundi Minister Matayo Kashaija mutubalemu ku magezi mukamawo Museveni tumumanyi bulungi wa peregesi yewandiikira amawulire n'ageditinga n'agaproducinga n'agetundira mugende ku American Embassy mukebere oba America yawadde ku Uganda ssente mugende ku American Embassy State Department mukebere oyo mukyala Kadugale yazze yalete Museveni ebbaluwa emuwoninga oba America ssente naze yamuwadde tibiriyo ono yayagadde kuba mawulire era nagenza okola bannanga ate America etuse omusajja tumulwanyisa ayavuwale ate America emuwetya ssente no ekyetuyita jungle politics akuleetera ekintu nakikutera waawo nekituulako kikutuma obwongoloko omusajja abazungu batwaga America no bwobanga America ewolukusa bannayuganda okwekalakaasa okwetoola eggwanga lya America ate ng'ekimanyi ono akolaganira sha ekimanyi nti dictator ayidde takyalina mugaso mu nsi ate ekwata ssente n'ezimuwa ekwata ate nemwana ngo tukolaganye naye oli musajja mulungi nnyo please baleme bafuulinga kino kyetuyita premeditated statement era kyembamala nti noono omusajja agenda bakutya bamukomezawo ku TV atandika okukola ebintu ebyokubuzaabuza eggwanga kuno kwesudiya yewandikidde amawulire eri abadde warning nkiddamu kakyogera muzungu Museveni, this week you came out after receiving a delegation from USA which came with letters of warning you against terrorizing Eastern Central Africa. But unfortunately for you, you directed all medians in Uganda to talk about that you were given money and America praised you with your leadership. It was wrong. That was a fake news. You were warned against you participating in terrorizing Eastern Central Africa and overthrowing governments. So you lied to the nation that America funded you and America supporting your government. No, a big no. It was a warning message from the US government. Stop fooling Ugandans. You were warned about each and every catastrophe you're causing in Eastern Central Africa, mainly in Ethiopia, Congo, South Sudan, and what you're planning in Kenya. So mukulu okwesuliya n'okwesoma njagala kibategeeza bulungi bw'obanga oyagala okumanya nti America ekoze ekintu genda ku website State Department genda ku American Embassy ku website yaabwe bibeerako bulungi nnyo omuzungu teyeekuka buli kimu akitenga omusajja agamba batuwadde ssente era America eŋŋambye ndi mufuzi mulungi nnyo era yakolagana nange biri ludda wa Monitor newandiika Bukeri newandiika New Vision newandiika Simba Wonalo Post newandiika nemu katufudde Museveni gw'omuzanyirako mumanyi musajja muyaaye nnyo kati mukulu matako Matiya Kashaija mukabawo n'agamba nti America yamwagadde muwadde ssente oluvuganda temulina ssente kati who's fooling you muntu bali mu kumagezi mukulu nze manza lwo babuusa ne babulira ebintu bino all right tugende ku malala saa zo ziri mmeka wano 2:18 okay. All right. Wano wenjagala omukulembeze wa Robert Kyagulanyi Ssentamu oba kwoli ne bakulembeze banno njala mumpulize bulungi nnyo. Kalo ka messenger mukasale mukate ku social media wonna. Uganda ng'eggwanga lyafa n'okuzika kwaggwa. Naye n'omusika alabika anaatera oggw'eddalu. Kati simanyi Uganda egenda tambula etya. To the extent nti Uganda eri matankana ng'empale za yose teri ayamba nga n'omukka kwe tuli oxygen omukka gwonna gulabika ne ebyuma byafa gutya bwe tuba tulina kalondoozi wa gavumenti anoonyereza kulya kw'enguzi n'okukyankana ya series gavumenti nga ye Betty Olive na misango kamya gwe bayita IGG nga naye kennyini asaana kunoonyerezaako tuba tuli ku kizibu. In a message njagala egende eri leader of opposition Mukulu Masaya Simpuga
neba MP mwenna abali ku ludda oluvuganya ddala ba National Unity Platform amanja ga Bampita Lumbuye navaayo wano nga tukyali mu kalo ne bagamba nti nze sirina muntu yenna gwe ntaddeko maaso okuggyako omukulembeze Olora Kyagulanyi Ssentamu abasigadde nalimba manyi naye nasirika to the extent kuba saagala kusaanyaawo na kwonoona ne ngamba kansirika ku lwolaavu gye nina eri eggwanga n'ekibiina kyange but mumpolampola mugenda mumpika munsikiriza okuggyayo chemical ali origino oli ataluma mu kigambo chemical ali oli origino nali namutereka to the love of the party naye mumpaliriza okuggyayo chemical ali oli ataluma mu kigambo simanyi nti munaakyagala nga avuddeyo kubanga oli chemical ali origino tasonyiwa sirina MP wa nupu gwe sirinako information naye ngenda basaba ku lw'abanda Uganda mulekerawo okulya nkuziwa leader of opposition Masaya Simpuga Wonawole I know you in and out and this is the last warning you have all the responsibilities of leading all NUP MPs but you are misguiding them and you are leading them into a trap. Some of them, I can see that they are innocent, but you, as a greedy man, you are driving them in the wrong direction. Please stop it with immediate effect. Otherwise, I will crash with you. I have all the information with me here concerned about you and all the deals you are dealing with Speaker Aniti Amongi. And I'm warning you. Stop betraying Robert Kyagulanyi Ssentamu and National Unity Platform. I have all the evidence and information about you. Stop. I'm here to inform the public that I love my country and I love my party and I love my president. But we have a lot of traitors in the National Unity Platform who are working under these guys of being in a position, but they are working with your Seritiba Habulwa, that is Museveni. But this is the last warning. People voted you with the respect and they had a hope in you to lead them. But you failed all the people who supported you. And some of them, they lost their lives because of you. But you are there bossing around. Stop whatever you are doing. Buno bakajala bugende eri omukulembeze wa Olora Kyagulanyi Ssentamu. Okusookera ddala njala kwebaza mwenna ababaka abasobola okuzzayo ssente z'omulanyi mubalire ddala. Mukyala Betty Namisango Kamya eyita IGG before nga tonakwata mukene yenna soko kwate speaker omutwale omusibe nga nabo gisimufungize. Speaker Anita Amongi yenga ye atufukidde akayinja mu ngatto. Yensiruko y'okulya enguzi mu ggwanga mu kitongole kisinga obukulu ekya parliament. Bwabanga Anita Amongi yefudde commercial bank, loan officer, buroka nga adiringa okugwa n'enguzi okujoba MP aboludde oluvuganya. Do we have a country and do we have a speaker? Mukyala Betty Namisango Kamya okujjako nga naawe wegasse mubbi n'okutabangula eggwanga. Anita Amongi alina kubeera mibaga mitayimbwa nga nenda bugisimufungize kubanga yalidinze okugaba enguzi mu ggwanga. For the first time, kanebaze ombaka Kagabo. Kyewakoze tekikola mutiitiizi. Naye njagala okuvumira ba MP mwenna aba National Unity Platform abakutte essimu ne muvumirira omusajja ekintu kye yakoze. Mwalya ssente, we know, but we are quiet. Tumanyi mwasirika. Because you have the backup of Matthias Mpuuga. Omusajja oyo kye yakoze kyadde ekirungi na kyagadde. Era omuntu bwe yeenenya asonyiyibwa. Mukulu Kagabo sikuinako buzibu newankubadde walina evulugu ogwakola previously naye kyewakoze kyantegeeza nti omuntu asobola okukyuka mu bwongo. Sikuinako buzibu obuzibu mbuyina ku bakulu abakulembera ne ba MP mwenna abakondemize Kagabo kye yakoze.
sente mwazia ne mugana okugondera ebiragiro mukama waffe yatuwa Robert Kyagulanyi sente mukuzayo sente omwana yavudde ne yevamu n'atwala sente lwaki mukondeming at he made a mistake. Which mistake? If the leader or the president ordered each and every MP who received the 40 million to take back the money and you refused, but the person who came out willingly and brought back the money and you condemn him mbwa abalabisa nabagambe chemical ali sagala aveyo gye muterese sagala aveyo gye muterese Kagabo kye yakoze omukulembeze kye yagamba kati gwe MP ne yavudde ng'okonimega Kagabo ne mutuka n'omulabisa ne mutuka n'ogamba IG jamunoonyereze ko before nga tebannakwata Kagabo basuke bakwate Anita Amongi bakwate ne leader of opposition bateeke mu kkomera kubanga banoonya evidence Kagabo yagesire na zijja maka ga speaker Kagabo kye yakoze ng'agobererwa yasente yazitowa mukama awe mukama yatanse ko tuza muri kya yetunze ko tunza muri ngalinga ngo omulwa abikula ku mawolo ati nenga kiyakoze kye kitufu sebo Masaya Simpuga Nsamba you are there to guide NUP MPs but if you are misleading NUP MPs Robert Kyagulanyi Sentam nakugamba ekizibu kye tulina Ewaffe kitulina ng'abantu amu etujja giyita emotu kyawe previously napone nkugamba nti you must change the leadership of NUP if you are to lead this nation. But if you are so soft to the extent that you are fear to talk about some issues, then you are going to face a crisis. Kidam. If you are so soft to the extent that you are even fear to talk about those people, nkujukiza mukulembeze wange amaanyi go gali mbantu tegali mba MOP kubanga bangu bakugula amaanyi go gali mbantu. If the people say that we are tired of these traitors bebayina amaanyi so siba MOP era nkubiriza omulanga yenna ghetto kid yenali yongo ina qualification ya senior 6 obo ina diploma ngeri equivalent okosimba ku mawe ba parliament mutandiko kwambalenga totujja ba supporting amaanyi gali mbategali madabala bambala masuti bamwambala masuti bebasinga obuyaye bebasinga obufere bamanyi nti baasoma nenga temale kye basobola tuyamba kati ye no mwana aliyeyo nga weewulira nti osobola ebyobufuzi ku lw'ensi yo mutere mwambale amaanyi gali mbantu bano abalina enkwe ezoga nti bagenda kwaguluzaamu national unity platform tubamanyi naye Chemical ali akyasirisa abalaba Mpuga nakwogerako emyaka ng'esatu mabega abantu bava baga nti ayo naye nze siva mu bang I don't come from nowhere to talk about someone I know kubanga na information but nchire kulwe chibine ngamba no please come on kakana wansi to the good of the party and the good of my president sometimes I come down kubanga sagala kuonona mugenti nyononya ni amazima gali tufula bedde Mr President kye kisero gyo mudugo gwa Musa gwe yakuba mu nyanja n'ajawulamu abasajja abayisirayiri bayingira eggwanga lya Isirayiri bota kwata muggo gwa Musa tuyinza obutasoboka nyanja kino kiddamu President Omuliro Kyagulanyi Sentam ebyafaayo bye Bible obimanyi abasajja abayisirayiri balina okusomoka okudde waawe nga balisizza akakanja mu ggwanga lya Misiri Katonda yakwata omuggo n'aguteekako amaanyi n'aguwa Musa n'amugamba gukube mu nyanja wakati osobola okusomesa abaana ba Isirayiri naffe otuli President olina omuggo gwa Musa be bantu abantu bo bakooye okubalyamu enkwe kyekisero gyo omuggo gwa Musa okubemu ku ttaka bwoti otandika okwawuzaamu enkweze kuba amaanyi gali mu bantu si bano bani ababefuzi enkumbi enkadde tekabala lumbugu nkiddamu enkumbi enkadde tekabala lumbugu enkumbi empya yekabala lumbugu kubanga ebe ekyasala enkumbi enkadde ziba zisiga busizi kati mukama wange amaanyi gali mu bantu abantu babagambye nti babaliddemu olukwe ng'okimanyi enkungana zituula mukulembeze obanga olina okutyamu nti bano bakisasi kimu obadde byobufuzi basobola okwogerera amafuukuule wetuli bannayuganda ku ground we bali buli kimba kiraba
banayagala bali ku social media bali kuchimba cheba teri MP asinga bantu teri MP asinga bantu. Power belongs to people, not politicians. Politicians are like vendors or market vendors. They are there to sell their properties. So, Mr. President, don't base on those old guns. You have machine guns, you have APC, you have missiles. Those are the people who supported you and they still support you. But they now know that you have traitors within the party. It's high time for you to act. Many people are suffering. Many people are yearning for change, but they are scared of the old traitors. Nope. During the day, they present themselves that they're people of change, but at night, they are moving with Museveni and they are planning something bad towards you as a person and as a party. Please, Mr. President, with due respect, the biggest number of those old guns, they are paid man on social media to be so that they can attack me. I don't care about attacking me, no. It's on record. Information it's on record. It's on record. I use my head. And I've suffered a lot in this political arena. So I'm not scared of anyone. I'm not scared of anyone. Over billions of social media attacking. I don't care. As long as in into Yamba and Uganda. Aba wansi. Fecha tuleta kutegeza banda Uganda basemba yo wansi what is politics and what Museveni is planning against them. So siba bagamba na PhD. No. But elites basinza okuleta obuzibu. Kubanga bo balowooza nti abantu bana atabasasula omusolo tebategeera tenge basinga okutegeera. But elites tebalonda. Bana byabufuzi tebalina kye bakola. Abantu abali tuli wansi bakola omulimu guno. Bwe banga banyigirizibwa. Kitegeeza tuba twalonda bubi. To remind you, Mr. President, all the first plans you had that we are going to use all the leaders from RS1 whom we voted and we supported to encourage or to mobilize Ugandans to rise. But all, as we speak right now, they are quiet. Why? Can't you do Uganda? Omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu munteekateeka gye walina empya buwazza obuyinza mu kkooti y'abantu. Wali osuubidde nti emirandira gye wateeka ku ground okuva ku LC1, LC2, LC3, LC5, MP be balina okuteeka amaanyi n'omuliro mu bantu okubagamba tugende tubanje obuyinza bwaffe. Bonna bewumbyeko ng'akadde ke bayitamuko wewumbeko. Essaawa zino bayiba 2:26. Tuli mu 2:22. Kiki tuliko wano? Mukama wange nkusaba n'obuwombeefu sekulagira kubanga mujja katono tetuma kigera kubeera wonja. Today it's Bobby Wine, tomorrow someone else. Because previously we had other politicians who were formerly known and very powerful. Right now they are nowhere to be seen. So okusinzira ku records eziriwo njagala mukulembeza ku besinga ku records eziriwo otuule omala okwetegereza ensonga zino and you make a decision. Robert Kyagulanyi gwendalondera gwe njagala gwempagira mwagala ng'akola decision at any cost. Risk taking is among the procedures which you are going to use. Risk taking. If you don't risk in any business, you don't gain, Mr. President. If you don't risk in any business, you don't gain. So if it means to take action, please with immediate effect, take our action. Let it be and the public will appreciate you later. But if you keep quiet, they have nothing to tell the people. These politicians, they have nothing to offer to people. It's you when you take action. But if you don't take action, that means no, you need to take action. And this is to inform you Ekutte. Nze nganza omuntu on daily basis mfuna abantu bangi nnyo benteka molalo bembuulirira nemba consolinga olunaku I can attend almost
100 people. Nga bambuuza the situation again at mass within NUP. Nemba consoling. Still not forward the quarters to one. But because I love my country and I love my party. Ekyo nkikola. Naye omukulembeze kabere wale suwano nga NUP nga tasobola kukonsolinga abantu bana bategeeza kigenda mu maaso. Kitegeeza we still have a long way to go. Abantu bana basinga obungi bagenda bagwamu essuubi. Alina okukulabira mu kifaananyi ekirala kye tutayagala. Kubanga bambi tobanenya. Balina essuubi n'amaanyi n'okwagala. Newe balaba abantu boodinga nabo nga bakodinga Museveni. Ate na wakusi kati Mr. President, let me reflect this point to the other side of the coin. When the people who supported you start witnessing the loopholes within the party, they even dragged you into those things, on those political wrongdoings, as in. Botuga amanti kati abakulembeze ba NUP bali milioni abaganyo zizaayo ate azize bamuvuma nga tebagimata mubakolagana government nabo kenyini ngomu kulembeze bayinza okutwala nkifaananyi kyekimu nti naawe oyinza okuba nti abantu bano basupportinga okukola ekintu ekyo. Kitegeeza buli time oyitawo gwe kenyini ng'omuntu oyinza okuba somehow somewhere oluzinga. Mu kuluzinga kuno Museveni yaba afunamu kubanga Museveni akikola bwati. Akugula n'akuwa ssente n'akulabisa public n'ekujjamu obwesige. Public bwekujjamu obwesige kiba kitegeeza yaba asikowalinze ye tatolebwa kubanga alina ssente ez'okugula abantu bamulonde. Ne kati gwe bw'akuggyako ekintu oba n'akusiiga ekintu okukikuteekako kiba kizibu nnyo okikukyejjako. Kati mukama wange kino nakyo kankikugambe nti bw'otatekinga action abantu abalina essuubi gwe bajja kulowooza nti naawe ebikolwa bino obimanyiiko oba obikkiririzaamu. Good enough 2 weeks back wa taking action ey'okulaga abantu nti omukulembeze ono mukyamu bwati ne bwati. Twetaaga ekisinga ku ekyo. Twetaaga abantu baatulire. Twetaaga w'owulira nti wano waliwe nga bw'okwata apo ng'evunze n'ogisalako wano n'osigaza apo ennamu kye twagala essaawa zino. Otherwise nze ng'omuntu Ngiza tutwala wiki nga sikoze lavinenga. I'm consoling people. I'm not a leader. I'm nothing in NUP. But I'm consoling people. Best kulembera just abanjala me ofuzi byenjagala. Now if you don't take action, abantu abasinga bajja kukwata ekifaananyi ky'abaana bakuliddemu oluko baloze ne Kyagulanyi ali mu kintu kyekyo kyenkusaba mukulembeze wange. Bino tebajja teyajja bigamba. Mukulembeze bino teyajja bigamba zenge no bigamba. Ero jakulira abantu batandikoga nti yatera yo mukulembeze mukamwa not mukula mukamwa no. Amazima tulina ogogera era bw'oyogera amazima kikufuula ow'eddembe. Omukulembeze wange gwe nalonda Robert Kyagulanyi Ssentamu omugogwa Musa ogulina bw'otakwata mugogwa Musa nabali bw'otagukozesa abantu abakulinamu essubi n'abakulembeze baga bw'oba nga bakulembera bayisa bati ate ye aliki, which is not true kubanga si kyoli bo kye bali. Nebo tabalaga kikyoli. Enningo enkalirize olugero linda kigweyo afumuta mukira. Ompulidde mukama wange. Owebanga wotamuwomukira tewebikka. Ebyafaayo mu Uganda by'obufuzi biddiringana ate tebyekweka. Okwekkiriranya bwe bulwadde Abaganda bwe tulina. Okwekkiriranya bwe bulwadde Abaganda bwe tulina. Amawanga amalala bakumira opponent it is A. That's why I love Bachiga. That's why I love myself. Open and kubula, this is wrong and it's wrong. Deal with it, Mr. President. It is high time you take action. Oyawule emwanyi zirimu omulamwa n'emwanyi zitali mulamwa. Abantu bagenda kusanyuka. As we speak right now, abantu bali awo tebamanyi kiddako. Kubanga nkubuulidde nti program wa plan gye wali olina okuzza obuyinza bw'abantu mu bantu bakilaiminge Victoria abalina okuyambako bonna. Abagamba 226 ne tuli mu 222. Nze kugamba ekintu kimu, amaanyi gali mu bantu si ba politician. Amaanyi go Mr. President gali mu bantu. So simba politician.
These are politicians, they are market vendors. Political market vendors. They are there to sell their commodities. They don't care about people. Ogwange ngukoze sina kyenvunanyizibwa obaka mbutuusizza njogera n'abantu nderebesi abasukka mu 100 to console them and to encourage them. Never nanga bakola mu social media mubali nyo bali to encourage people so that we keep on moving. Kubanga tulina olugendo lunene nnyo revolution tegibera ya wiki tebera ya lunaku tebera ya mwezi tebera ya mwaka. For those who are still in the revolution abachali mu struggle mbebaza nnyo mubali ddala tusigale nga tugenda maaso. Kubanga tetwagala kuwa mu 7 chance already ali quick point ye. Ate bwa batuse ku weak point wacha ate tujjako ekigere. Mu 7 batuse ku weak point wacha tujjako ekigere. Kyovulanze buli muntu yena jjo okunnumba. Mulaba kyamulinga essalamba lyanse ke keepinga on kutambula kubanga manyi target yange mu 7 si ya muntu mulala yenna. So bana njala ba encouraging mwenna ba political activities worldwide. Tusigale ku mulama kubanga kitugoba tukirabako. Omusajja ayidde ni ate muteeka mu kukola bintu birala. Tetuteeka musumba ne ufuzi tubaleke. Nkugambye ayijijibwa kwata nita amongi okwateko ne leader of opposition omukwato mutwale for questioning kubanga this is the message. Teri mu MP wa NUP eyagyayo sente nga tafunye message okuva wa mukamawe kubanga ateekeddwa okumanya nkiddamu teri mu kulembeze wa NUP nga MP atafuna directive kuva wa mpuga taliyo. Namwogera kodda silero ebyange mbyogera eno video ngikoze ebinaava mbizo kujja myezi 2 oba myezi gumu ne bibeerawo nze n'ensirika n'entuulaawo babo nti mbyogera njikozo olwalero ne jemujja ejja kufaayo abantu bagizza bakyogera ebintu bino puga namwogera kodda n'abala nejja gambogerako ne that is not my intention. My intention is, Mr. President, with the due respect, I beg you kindly please, we are losing momentum. We are losing momentum, and please I beg you kindly to take action with immediate effect, because if we don't do so, we are finished. For God and my country, may God bless Ugandans. Mwena mbagala nnyo mukama wankumire aho gwange ngukoze sina kimanjibwa okujjako bebaza abaloni etalo mubali zirwana mubali kwagala nsi manyo bwavu bonji nnyo okugula data si kyangu simbizibe okubyampi mugenda kuzabana ku masomero abambali mu candidate class naye nsaba mukama nga nfundikira buli mwasi buli mukwasizaako asobola okufuna kyayagala. Bana Uganda mwena bali mu Middle East batumiddeko, abali e Dubai mwena namwe batumiddeko, buli kibuga kyonna kyolimu bali province gyoli batumiddeko, abali mu Saudi Arabia mwena batumiddeko, abali Oman abali Qatar mwena batumiddeko. Naye nga njala okubaza Mukama Katonda n'okubaza government ya Dubai oba ya United Arab Emirates okuba nti muwadde bana Uganda omukisa abatalina buli kimu nga babazizaayo ku bwemu bali mu bali ddala. Naye bana Uganda basobodde okufulumya information okutegeeza bana Uganda okugenda okweyunira omulamu ogwo, please mubali nnyo bali ddala temujjango okwo. So ababadde tebamanyi nti government ya Dubai yasazeewo okuziza buli muntu yenna mu nsi ye ku bwereere nga tosasudde fine oba olina ekitambula batonda kitambula ennyonyi za bwereere nendoza omukisa gwakomerero. Era bana Uganda zabawola nga 12 plus basobodde okufuna omukisa ogudde okwabo bwe nga tebasasudde wadde tiketi wadde osasula fine oba olina passport kasolga nti ova Uganda bafunye omukisa ogubazzayo. So njala kubaza government ya Dubai ne bana Uganda mwenna abadde mu media okutegeeza bana Uganda bali nnyo bali ddala. So namwe abakyali Dubai nga muli stranded, you can still go and check oba n'obuuza kyasinza okubanga ekyali okubanga nkimanyi musange bizibu bingi ne tewali kyakola. Mukama bankumira takumira mpeera olunaku olungi mwebala mweraba mbaagala nnyo mwenna. Mukama bankumire.